kibe utosasira bwana buto nawe oyagala ko akakantu ako mote mwanyinyala ko banayi laba otugulu mwana mutaba mukazi mukulu mukaleka ako kasonyiwe naawe mote mwanyinyana nammwe muleke man mulimba nammwe waliwo obuntu bwotalina kwebakako gwe bukanya omukazi ano bede ddala mwabikonfamize ate yeegumya takiza namugambye ogenda ndekandabeko mugambye namugambye togenda kufa ogenda kutulika Bruno leka ndaba omusajja bukanya nsindikirako ku musajja gwayina bikke ndekanda omusajja bukanya siro olinga akoze eki nze namugambye mazima ne mugamba toddamu nakwekabya ono Bruno toddamu nakwesesa yabadde akaaba nga yesesa ne mugamba tolina byogamba bantu ojjako era ku makya otulike nga weegumyagumya akkiriza wayambala engato etakutuuka girekera beetuuka ye engato yajambala etamutuuka obuzibu kakembera tokakanga mbeera olabanga ekintu nga teri kizibu nga baana batambulira mu fake life kati nina baana bendaba okwa bali mu fake life nembakwatibwa ennaku newaja ja Bruno Becky nabyala olugoye lwe lumu yali waawo ate olugoye newaja ja wa Bruno Becky lwe nalabye olugoye alina okay omulabi waffe omulungi tukwaniriza okubanga otwekuumirako buli mboozi gye tukuleetera n'ogiraba mbabuuzaako nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mama Fangon wanje mbadde nsaba obuuze ku batulaba abatulaba mbabuuzaako mwebale kulaba nyama subscribe mwongere okulaba mwebale kutulaba mulabe ebyo ebibagasa byokka ebitabagasa temubiraba tebabiraba kituufu nyongera okujjukiza nti mama Fangon tumwettanira nnyo lwaki nti omu ku bantu abawogera ekintu nga kivira ddala ku llo ate nga ge mazima gwe nolowooza nti nno asaaga naye nga ate ategeeza kikyakola ki kyayogera era y'omu ku bantu aboogedde ensonga nga ziri ddala mu industry eno kubanga y'omu ku bayimbi ababaddewo okumala ebbanga ate ng'awangalira mu kitundu owotoolera entertainment wanene Makindye kitegeeza ensonga nnyingi ezituuka ng'asaana ozoogerako oba ng'azimanyi amamafanyazotondetete kyayi swabala tondete kyayi yes tubabuuzaako tubaga tuli kusula motos anti mulaba akakuba katonyerera that's why tukoledde muno mmotoka naye nga mbajjukira tuli kusula motos sula motos zisangwa kibe ku Salama Road bali opposite n'Africa bata African Oil tutunda emmotoka empya n'enkadde oba tugule emmotoka empya n'enkadde leetawo emmotoka ofune cash money oba jangu otundewo emmotoka oba jangu ogulewo emmotoka right now tulina discount osobola okujjanula Bukenya Media kaye mumpi Kamoga babeerawo Ashanabs naye abeerawo okulaba ng'akitwala Zaya abeerawo okulaba ng'akiteeka ku Levendala Mayanja abeerawo ne Robert jangu babuuzeko bakuba ku ssimu 0701 879187 direct abala mu office za Sula Motors emmotoka na gy'oyagala oba olina ekizibu ng'oyagala cash money togenda ku poliisi bakutwala mu kooti ate olina emmotoka osobola ogitunda ate n'ogitugulako right now tukuwa emmotoka olw'obudde bw'enkuba obuliwo ojja ne sente discount kwe tukuweera emmotoka n'ofuluma na kisumuluzo jangu oyogende Sula Moto nyinyini abeerawo abagagga bali babiri chairman Nyanzi ne Sula Moto bakimala bonte bali bapikkerere abagagga tulina babiri bokka era bakimala gwokwasaganya yakimala bali babiri tebali bapike ate sosoko mpeyo ate nze buloka ate nze kozo bonna ngabo bawudde Bukenya Media babeera okulaba nga bakulaga emmotoka ne tubonge ne twakabeera okulaba nga akulaga emmotoka zonna ze tuddemu zino BMW muzira buli mmotoka gyoyagala Spark Customs gwe mwana gwayagala okola business ndowooza mulina bannaffe be mulabyeko abakoze business nga olaba Ashakama nga olaba Love Masse bajja ne bagula emmotoka
ku kibanja mpola ate ne bamalayo ne bagwa n'endala so nawe jangu kusula motors tuli Kibuye Kusalama Road tuli opposite na African Oil osobola genda ku mukutu oguliko Sula Motors nogogolinga n'olaba motoka kije wandetaze mumpi abeerawo okuddamu ate Maria naye abeera mu office okulanga akikwasaga n'ekibeera madadi sana byonna wano Kusula Motors bibeera biggwa lete motoka ogitunda ofune cash money jangu ogule motoka wejjeko omuzimu gw'obutavuga ku motoka ekyo kyambule nakyo kyeyambule abaana abawala muyina ebiroto naye naawe kenyinto sakwatekamu kamotoka naye ganjagala omusajja nga yeevuga nga yazimba ewa muteri wadde wirubaalo wadde yafiira mu lujja teriimu nawe gulayo motoka akiri efiire mu lujja ogw'omuzimu ogwambule ogambe nti kagwongwambudde yes byonna Kusula Motors nkujjukiza nimbeera ku sort Monday to Friday toera lunaku lwa Sunday webeerayo programu y'omusumba Lozi Yasubujinga mukyala Susan Makula bagita program the way program gyosobola okutamba nayo nomanya nti omuntu atambata the way what meaning of the way genda ku Salt TV Salt Media tewera yakubeerako lunch hour n'omusumba Lozi Yasubujinga ate lwa Sunday tubeera ku Canaan Lands nkujjukiza nti Esther School of Beauty bali ku Mabirizi Complex bakola makeup bayigiza okustyling enviiri genda yo ate oberenga nawe obeera madadi sana gwe muganda nga ndaba oyagala kwongera ku byanfuna byo oyagala kutambulamu kwongera kulaba ng'okyusa ku bwongo wayagala dde okulinya kunyonya emizimu gyagaana wayagala dde okulinya kunyonya ogenda oyongere ku nfuna yo Skype kyakyokuddwamu kyokka bali kwa Una Mall wali kwa Ntinda wenyininyini gendo berengo batuka yogereko nabo bagambe bannanga ba Sky njaga beboka company kutwala ne kubanja bakukibanja mpola normally okutuka ino kwanoga mangenda basasulanga wenti ne wenti baba isaba Sky pin wali Entunda kwa Una Mall genda yo oyogereko nabo nkujukisa Bugwe liyo estate bakafuna mutaka batunde taka erenda gano ile chapa bas kusololeza amayumba gakulema okusoloza tewereka na pangisa nga Bugwe liyo estate we bali wali na jana nkumbi opposite na club ya Nyondo genda wo oyogereko nabo baberenga bakusololeza ennyumba ezo sozo properties bebo kabali Kamuli Road weba kabatunde takanga bayina plana waliyo oyagala taka bakuguza takanga bayina okuva ku kitanda njogera ku bed master bedroom oyagala sitting oba dining byonna sozo properties abikono munundi gumu noberanga okubye ejjinja limu ekinyonyi kimu ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu exactly olaba wambuzabuza nkujjukiza muganda nga ayagala furniture mulungi oyagala kwanjula olina embaga olina pate oyagala kukyalako mbako oba oyagala nyumba yo ekyukemu olunaku nkulu olina abagenyi oba oyisewakawo olina omwana gogenda okukyaza abako bagenda kukyala genda ku Farouk and Sons basanga bali ku Ntebe Road bali opposite ne Petroste oba ne Keti Motors bakuguza furniture omulembe nnyo bakuwa furniture owa kibanja mpola gendawo obaguleko furniture atobere madad sana byonna ojja kubanga obifuna obulango bungi nnyo nero akubudde lw'enkuba tujja kutambulako n'obwo mpola mpa tugende abagala bags ennungi oyagala kwata ku baga ya mulembe oyagala olina ekirabo kyoyagala okugabira mukwano gwo ali utoba mulina baby shower omina ki oyagala mwayo ka baga ogenda kutambula ogendako obwerwa ggwanga genda ku Mwiza Stores bali ku Coach Tower genda Mwiza Stores bali ku Coach Tower oberenga te ogula baga ey'omulembe nnyo olabike nga nawe obeera madali sana baga zokka zotogendako ezina Rebel ezina amanya bali Mwiza Stores bali ku Coach Towers kozi tewerabira ne Sembatya Properties Limited bakabaka mu kutunda amataka nayagala ng'oyina ettaka lyo ng'oyagala kukubisaamu kyapa bakuyambako okubanga bakuprocessingira ate ng'era osobola osasula epolotiyo ku kibanja mpola n'omalayo n'ate n'otandika okubanga ozimba bakuyamba n'okuwa amagezi era nga wodde nti ba Sembatya Properties and Consultancy bakuyamba okuwabula mu kikyoyinza okukolera mu ttaka lyewagula n'okuwabulamu mu ngeri ki ey'okukuumamu ekyapa kyo era nga Jennifer yagamba mbu baleme kubbako kyapa kyo nga olaba Suna Beni bwe kyamuvudde mu ngalo. Ate tobeera nakyo mitwetwe. Ennyabo. Toddawo owooza bannange ekyapa tesinakijjayo. Bannange ekyapa kimbuzeeko. Ate bampa empolonga genda mu Sembatya Properties. Sembatya Properties bakufolowingira ekyapa kyo ne kivaayo mu mannya go gennyini. Toyagala ani abeereko. Wagula weka wagulira baana. Wagula yiiko oyaga gisalyasalya mu baana buli mwana abeera n'ekyapa kye. Byonna Sembatya Properties ebeera bikolako nobeera married sana. Okay, tusimbudde. Madam Jennifer, ndowooza kantandikire ddala ku nsonga zetwamala nazo wano kubanga waliwo ensonga zewakoonako ensonga za Bruno Betty wazoogerako ebigambo era abantu ne babifollowinga ne bareactinga ne baweereza comments zaabwe. Twagadde tufollowingemu kasitoola ako katono ate tugende kweddako ate twawulidde embwe twava wano omukyala n'asibamu enguguuze n'anoba. Omukyalo olowooza kino kyali kyakwekwasa ekyokubanga yali akolakola bu vidiyo ng'anyiize oba ayina gwe yategayo eyo ng'abeera mu likodinga atuuka atandika ebbuta kamukkamu.
nakugamba nti okulimba si kubi naye kasooka niko okukkiriza mu birimba bibere bwofuuse wabulabe kugwe kenyini omuntu. That's why nkugamba nti success and fear based on reason and reality. Abantu abasinga bali mu fake life. Amazima geetagisa buli muntu yambale engatte ekutuuka n'enkoko emira kyekola ki kyeneemalawo mulekeraawo okupretendinga pretense. Zinale njoga ne Bruno Becky namubulidde amazima ne mugamba amazima gali nti omukazi si class yo ate atojja kumusobola ne wonoonyigiriza ne wonoomwekaka ne wonokwaki n'olwanagana abeerewo tajja kubeerawo kuba takuwulira takufiiringa alaba nga tomujjamu amulaba nga otoli class ye alaba nga tobalansinga naye abakwagala gye bali ne Bruno alina bamukaabira ebino bintu bannange nze binsobera ne Bruno Becky alina bamukaabira era alina bamwagala lwakuba abantu balema kwezuula kumanya nti ani anjagala anatanjagala naye weweezwa nomanya nti gundi anjagala gundi tanjagala osobola okuba nga otegeera bw'olina okutambula n'oba olina okwerambika ne mu situation ate njagala mbabuulire mu buli mbeera buli situation ebeerawo funa ggwe ekyokuyigamu naddala abawala abalenzi n'abawala mufune ekyokuyigamu situation ya Suna Ben ekuyigiriza ki situation ya Bruno Becky ekuyigiriza ki ng'ojja kuddawo olabe bulabi kintu abamu mulaba ne munyumira ne mwagala commentinga kuvuma oba okozeewo ki oba okoze ki but make sure at least ng'olina kyoyizeemu nze njagala nkubulira ebintu bingi ebijja bitusomooza mu bulamu naye lw'osoomoozebwa funa ekyokuyiga ebiseera ebisinga tumala kwekoona netujjukira okubuuka naye buli weekoona Mukama akuyamba n'otaddamu kwekoonera we weekoonedde. Nze ndabye ebintu bingi mu swaga ya Suna Ben ne boddako emabega nga newankubadde abakyala nabo babi ne n'abaana abalenzi abe bakakubaana baabannaabwe gwe n'ozaalamu ono n'ozaalamu oli n'ozaalamu oli muntu n'omufuula ebbaafu n'ogenda nga bakakubaana baabanno nammwe muzadde abaana bamwe bajja kubeebakako mulekerawo okwebaka bakakubaana b'abantu n'ogenda ng'omansa ensoloso ziizo omansa olusolosolo muntu kiki nno lw'omansa n'ozaalamu ono ne Naalongo n'omulekawo ne Naalongo yali mubi maama ye gwe bakaabira gwani abaana b'abantu mubabalirire be mwambula muzadde abaana mukaabiza abaana b'abantu Bayibuli egamba nti kyosiga kyolikungula bagatya mukagonyerwa 7 kyosiga kyokola ki mwebase ku baana b'abannammwe naye bagenda beebakira ku baana owulire bwe kiruma ekyokubiri abawala mulekerawo okwekaka ku bantu mulekerawo okwesiba ku bantu mu busereebo mbono omukozi wa radio wa TV abo bazini nnyo bazinkunya abanaku abaziba we mwesibako abatana na kiddako abantu abaita baserebu tebaba na kiddako kubayo obulamu abutambuza mbu nga serebu first of all bubeera expensive kakola ke je kalaga baagala competition mwejemu competition mu bulamu ense kunyumire buli wadeka ku competition nze nalabako competition mu group ya olaba ababazanya emizannyo ku gundi wali bayitawo bati mu babbosa waliwo competition nga ya mmotoka abaana baatoka okwewola emmotoka ne bagane ku mabanja abaana bayagala abasajja ne batayagala babagulire emmotoka oli wakiri ng'ayagala ayina emmotoka amwebakeko because ajjamu wamu amuvugemu bana ba Ebonies abaana bakola competition z'emmotoka nalina mu mikwano zange by then naye ng'emmotoka zifuuse emmotoka ng'emmotoka zibayombya obulamu bujje mu competition wenyiga firi oli aguze kati naye kangule kituufu abantu bangi bali ku competition kyobudola n'abaana bali ku TikTok bafunye obuzibu buli ali ku TikTok yeeyita seremu buli afuna following eweze 12,000 kiziggasizza ki tewali naye akagenda ka yafunye mukutu yayita serebo yayita superstar kumanje bayita serebo nalabye Shifura ayina ne babawunsa naye mbadde awo ku rehearsal za Wizo ndaba Shifura zene manager ono mbo yayimbe yali mu luyimba lwoza bwe nawo interview toyita bamawobe yakuba mu interview yo nakugamba nina abantu besoogerako kituufu nina abantu abatali worth kuwa credit nze mwana nina abantu besina kwogerako man tokwata interview gisamba amawobe njana kajjamu okay madam Jenny nebo takajjamu tokwata interview togattika kugattamu aba abantu marwa kumukwete before photo mateo taddemu ojja kuddukanya bwala ojja kuba empi mwe mugwaba kata n'oli ebinyeebwa n'oli akawo mumpe ku mutwe gw'engege simanya ate ennyama ensudde amapapaali ne mutandika okuba empi togatta mpi wano igamba gy'oli ebinyeebwa abantu butebalirira toyina kyoya toyina nawe osuula onoonya babbawunsi obaliisa eki
enensi kati kankubulire abasirusiru bewadde eddembe ku mukutu gwa TikTok ogwo abantu bewadde eddembe n'olabira ddala omuntu omubuyabuya nze nina ebintu ebisinga okunnuma simanyi na kumanya gavumenti eno oba lwaki eresensi okwononeka n'okuggwawo nina abantu abakyasinza okunyiiza waliwo ogukazi ogwo gwegamba mbu gutunda amasolo simanyi amasolo ne gweyambulanga ne gukunamiranga abantu ne gujjayo enkudi ne gukwasako abaana abalenzi abato mukazi gwe bannanga olina abakuzaala gavumenti lwaki mutuwulidde ono omukazi ku bintu byakola bwe biti n'asimbya paadi y'abaana abalenzi tuganya abasirusiru gye bali bajja kusimba naye kino kirimu ono kuba ono ye mwonoonyi yabalagira mukwateeko simanyi gwe naggula simanyi ate gwe nkuddiza ssente opolomotinga ki okwetunda kwava dda abantu betunda dda ffe twawulira nga abantu abetunda munembwa zaabwe bakangako edda nga walingawo n'omuze nga buli agende bula bagamba yeetunda twakuba tumanyi buli agende bweru aba yayeetunda kumbwa kati gwe otunyumiza oli mu public onyumya okwetunda message ki gy'osindika eri abantu simanyi lwaki gavumenti ereke bana abantu nze ngenda basowinga gavumenti erekeredde abantu bwe bati kiringa abantu omuntu oli mukulu ekimala wakula dde ebyoya buli paati gy'oyika ebika ebyoya okutta essimu ewe sinapinga ebitundu by'ekyama buli muntu ayandifulumiza ebitundu by'ekyama nebitaayaya ku mukutu yeetaaga kusiba mayiso bakalabba kituufu oba yekenyini asooka yeekebera byerabe teri kitundu kyakyama kinyuma kulaba naddala ekyabakazi Mama Flower yo disciplinary committee goyina ogikwatamu gwe atatiiririra bantu ebitundu byakyama byonna byonna ebyaffe bitunulanga magombe mwenno mubirabira wa kyovola n'abasajja babirya mu nzikiza naye gwe okutta essimu owologozezza omumulongolo gwako kumukedda wesinapinze ogutadde ku social media konna kubanga gobeera obyekubye ne gwoli naye kuba biri kwe kubeera abatadde ebintu ebyo muba mufa kinensi nga ne bayibuli namba egamba nti kyalivaala ekanyira kitaawe ebyo ebintu kyovola katonda bitonda biri wansi era bitambula bitunudde wansi owulira naye gwe okutta ebitundu ebyakunkumuka abamu nno nabakulu bazibu abala balimu obusolo obulema bwagongobala bakiyambi babalema abala balina owulira ennaku ng'ekutta essimu yo gikutte ddala ekyo kyolina okukola kwesinapinga bitundu byakyama obite ensi bitaayaye nalongo twetera ebyokunywa wama How are you smart? No, that is bad. Waliwo wano minister ya Lukoda. Simanyi muntu agirimu ba minister Akero yagirimu. Namunonyereza akoda minister Akero. Oyine bagina vivi. Officer ya Lukoda yaleta nafanga agirimu ngakwata na bambala mini. Ensi yaleteredde. Ya ethics. Oba ye. Ethics and what? And integrity. Simanyi minister ya namba kyekola. Esasulwa sente. Basasula facilitations. Minister yetu yambye eki. Abuli muntu yantadde obusolo ku social media bandi mukutte ate abaana babutayina wala dizaruzinda weyate obusolo bamuyita dakola statements dakwa kine gwanga nelimulema neyetonda bano lwaki mbalise ne batayayo obusolo bulinga bijanjaalo olabo bweno okujjako bono omukazi bwe bazira bwe bitundu ekyambe kabe nalabako byebazira okulaba wali omwana abijja mu fresh n'abijja n'obusolo olaba abantu social media bazira obusolo bulaba mutegedde omwana oyo yeyita omwana wa jjeno simanyi mmeeja ebitundu byekyama byagana ebitundu byekyama byenala byakona ebyazibwa ku lukalu lw'ensi yonna olaba batambuza birimu ngongolo ebirimu ennema ebiriko embalabe ebiriko ensunda olina akuba obusolo nga yakamala okwesala omwoya nga yenna najjudde ebitututu bikoze biti banaye tusaasire Mama Fangoni asimbudde embalaasi simanyi gavumenti lwaki ebintu ebimu bitutte nga byakusaagirira ne babataba mubitutte nga temubifuddeeko bino ebintu byongera kunnyika nsi yaffe naye nze nkimanyi nti katonda aseeteza ensozi ne zitamanya gwe wenna akola ekintu kino njagala otuule wekka nkimanyi nti mutula mu nsoga ne mukaaba nkimanyi nti mutula ne mwejjusa nze njagala mbabuulire tulabyeko emirembe egigenze naye nga tebakyasobola kujjawo byayita byabwe nze njijukira omukazi gwe twalabanga ku WBS mwena mumumanyi Straka yali w'amaanyi nnyo twalabanga Straka tewali presenter wa TV agenda kukola nga Straka ndayira katonda ali n'erinnya lye yalina kalibera erinnya
Fe twatuulanga nga tulaba program bagitanga television tulinnya mu mazzi ku WBS ng'ofuna amazzi togasa mu bafu olinde siturako omulabe ng'ayambala enviiri eza bbulu ezakakoba eza green eza papu sikyala abantu basiba nviiri ezo nalabako abaana bambalanga empale za kenzo bazitanga stamina bazitanga kadumpuni buli obucupa za stamina bazitanga bagitanga ani oba welowe nalabako abayambala akasaati ka kamiliyoni sikyakalaba nalabako abaana basala ngera enviiri za kenzo ekimeme ya kistamina okyaziraba nalaba nga abakazi abafuuwa emmindi abakazi bafuuwanga emmindi nga bafuuyira ne bannabe nga bafuuya emmwenda ey'essaawa 3 ey'omukaaga ey'ekiro 11 ey'okumukaaga ogw'ekiro nga bapangisa ne bafuuyira emmindi nga gwe mpasene nzo mpa amanya genfuuyira emmindi eyo ligimu yaliwo neyaggwawo katonda aseeteza ensozi nezitamanya naye katonda bw'anaaseetereza ensozi ogenda kusigala oti ambula kituufu nsonga nkulu nnyo weebuuze katonda nga tanaba kuseeteza ensozi ogenda kuseetirulyamu abo oba soka weebuuze nti wadde katonda aseeteza ensozi nezitamanya ogenda kugendera mu baluwa nze njeka mbabuulire nabadde ndaba history nga ndaba ebyayita ebize bibaawo mu nsi mumulowooza nti mulina ebintu ebipya bye mugenda okukola nalabye President Museveni oba gwabadde mwaka ki ng'akubyeyo empale eyo bagiyita oba bero bottom oba bagiyitaani ezali engazi wansi bweziti ng'akubye akasaati ka fitting ng'akasunyeeko wano we wati ng'akafunyiza wano ng'akasibye bw'ati oh my god bali bakayitanga pull up my god bali bakayita bata gwe President Museveni mulabe muwe distance turn up naye ka fitting kati temulanga mufunze ngoye mwagala fitting pa President Museveni bazambala mu 9 mu 8 fitting zaaliwo bazambala mu 8 eyo mu 7 nalabye ngenda kako katekemu nalabye president nengamba what ono President Museveni bannange bana abasajja balungi bana abasajja balungi nalabye omuvubuka omusajja bwati kati kogenda noyogera fitting noloza nti byakakati ndabyeko ku first man yasooka okuwa omukazi sente oba jali 17 oba eyo eyawa sente zino za transport money yebyo kati gwosobola okweraba nolowooza nti gwasoose buli kyokola kibale ndabyeko nze ntidde puulu nze puulu mbadde mmanyi nti wabiseera bino ono puulu gwe tuzannya yes ndabye first man yasooka okuba puulu mu 6 oba mu 2 puulu mbadde manyi wa nnaku zino nze nange toli wakitalo nga bwolowooza tolina kifo ekyogenda kugamba buli generation ejja neyita nedda katolaba esaawa yaleero tuzimba bangalozi twegomba enkomerero eri enkadde gye twazza fe abazimba kati yes so twagala oddire mu history nga history wali mulungi kati nga wala wetusoma newunza nasomye ku mukyalo ono Princess Wetol Bagaya mukwano gwange mbeera naye era wa bei wa class era oyina emikwano egy'amaanyi wa class Princess Bagaya wa class naye awuliriza abantu ayagala abantu oyo gwasiimye nabadde musomako nga ye Princess eyagaana president nga yali ayagala muwasa n'agamba saagala first Princess eyagaana president by then yali president Amin naye Amin nga bamugaana ye yamugaana abantu bangi bakyebuuza yamugaana ati awo ye yakwata oli yali wakigule yamugaana abantu baba ne principles ate amaanyi g'omukyala mulina ebintu byemwewusa amaaso omukyala alina amaanyi mangi nnyo omukyala ayambula jeno n'ateeka wali ebyambalo n'amayinja n'emmundu n'agisawali n'afukamira omukyala alina amaanyi singa mumanyi amaanyi ge mukozesa fe mutwebuuzeeko mumanyi abasajja betusula nabo be baani kyova tebali common
tewali nsonga lwaki nze newunya n'abantu alina omusajja bamukwanyira leero namupostinga abanaakukyawo otandika otwasamira opostinga kiwakalaba abasajja bakakota amanyina muwendo n'amanya agamu tokyagajjukira abamu bazzemu kukwana buto tewajjukira namanya osnapinga opostinga waliwo n'abapostinga emmere wakagendako awutu lwayidde ku mmere lwagenze mu bisenge bya loogi n'apostinga naye mugamba postinga wasula awo abamu basulako ku buliri abantu nga munaana nze kati kankubulire buli kintu nina kyenkiyigiramu naye lockdown yanjigiriza ebintu nalaba basire queen nga nebuza apostinga buli gyemyenge nemmere baliwa basire queen batandika okufuuka bakunjubuka ne babanga essanja just natunulya basire queen nga n'ebizigo byabagwako obulamu bw'ebizigo ng'omusanga n'omuyita nako n'ogamba yoono oba n'oddamu mabega n'ogamba yoono kati bw'oba tolina kyewayigamu mu lockdown ebyo mwakubanga loogi buli bakututeko out mu loogi n'okuwa ekitanda opostinga ekitanda opostingiraani fe tulina amabaafu ge tunabiramu just ebbafu nga milioni 89 oyo waleeta ne jakuze waka anti kyengamba sirina budde bugipostinga oli mu kabbaafu buno bwa 4,000 oli mu busenge bwa loogi opostinga abantu beebaka mu bbaafu ne beebaka mu buli gyokyala mu banno opostinga nze nina abantu bano abali mu fake life beerumiza obulamu bwabwe lwa kupretendinga mu fake life naye ng'ate mukama singa akujja mu fake life ensi esobola okukwanguyira kubanga amazima gali nti oli mulungi kati ngamba ama black man oli muwala asobola okwenoonyeza okweyiyiza n'okweyigira naye opretendinga okaka embeera tolina gw'ogenda kakasa ne lwotayinaamu noyagala olage nti nina okakasa abantu tolina gw'okakasa tolina gw'okakasa abantu twali tulaba abanene emirembe ngala abantu balabye ebintu ne bookakasa bamawobe abantu bemutambulira mukatogoleza mmwe okakasa okakasa ki eno ensi ekisinza okwota buzibu kwe kwagala okakasa kwe kwagala okulagako kwe kwagala oba nkugambe ntya abantu baagala okakasa maiko benzi yange mugimaze eriwa fe tuvuga benzi combatable tetuziraga eriwa ate oyagala ki ate manje oba nze mbabanja nabawadde sente babaleko banzize ne balance gano muyite gano mubuuze mungwidde ennyama endala maiko mungwidde ekibumba ekirala okay mugagga wabawadde babaleko balete wano balance w'omugagga yanyiizanga ebintu by'ekisuusiru gwalaba nentambala emuvi amugajjako sente zoyagala balance bano abalaba sometime omuntu ajja kubalira benzo gikola service nga milioni 1.2 milioni okukola obukozi service just a service mafango ne twali wano nga ndaba oli mu kuodalinga online odalinga emmotoka bali bagiyita kaweesi baveeko naawe kaweesi byogera bireke emmotoka ndaba eri mu bukadde nga biibyo neŋŋamba omugagga tubabinyumya ku social media okay omanyi abantu ababi abali wano abeebiiso ababi abali wano Uganda baagala bawulira ekintu ekyo ate kano kano nkigamba bw'obanga oyagala okuwangula ensi eno tolaga kirungi ky'olina ate ne pulaani zo tozibulira abantu basukka 2 oba 3 eizo okuzeesigaliza era singa temwansanga basatu bobuulirako singa tewasanga musajja oyo era tewanditegedde kyanditegedde maanyi g'olina tewanditegedde nti nkola ki otundeze njagala emoto kakati ensi awo gwe gireke ekuteeke ku peesi kweyagala iyo ekulabire mu kiti kyo baayi ku buddo agali mu buwambi okudda ku ddungu ne mulwanira ku ddungu nga mulwanyisa munnamu ali munnauganda ali e Uganda gwe kyotamanyi nti ojja kulumba alieni skin omusokozi obwana bwonna nnyo kubiri wano ne mukazi obali wano ajja kukoleko revenge mukola ebintu temumanyi bantu be mubikola nze nagamba ogwola gwanva wano omuvuga ntuuka ewaabwe nga ne munva bali enva ekitaliimu munyi nga ne Dubai bamutwalira ku bbanja bakyamubanja essabo lyagwa bwe riti
we basula mu ssabo lyagwa bwerite natunuulira omukazi nenga bwe jakuvuma omwana we yanvuma nagenda kwogerako naye natunuulira family neŋŋamba kati bano ekyokubakolera kikibani look at those family muli ku ddungu mwena muli mamasiikiri muli bulasi temulina nasuubiridda visa zabaggwako dda mulimu oversite mulwanyisa omununuza zo banonula kubanga bwe tugende Dubai musabiriza ffe ate mulina sente era abo bonna abavubuka abadde bagezaako okuwegira okukola wakakagundi ng'olunsi bazzaawo oluusi kusaka mirimu na kusabiriza era ssente ate era lwagendayo lwabafuna ekyokukola nze Kim wankubira dda nga Alien Skin yagaana okujja Dubai Kim nala nonkubira nonnemerako noŋŋamba nkole ntya mumpe ne ssente Alien n'agaana okujja wegayirire Alien Alien n'aŋŋamba siridda Dubai sijja genda Dubai kati saamanya bamulimba batyo bayakolagana nani yamukiriza okudda Dubai which is okay ate era ne bakola ssente mpitirivu ennyo kuba teriyajjuza kwenkana Alien Skin ono waliwo omuwala oyo omukazi gwe saagala oyo ata buli kaseera fakinga life owe Dubai oyo era yakola n'omuwala omu n'amugamba bamuwadde surprise simanya aganye emmotoka simanya aganye miliyoni giweka ono omuwala wakuno ono bana basuula obuleeso mbu babalabe mbu bayimba banoonya amannya g'ekipa n'ennyimba bayimba za sala birungi simanyi zaani kakati yomu kwadde balanga Alien nabe yomu yateekayo akafaananyi mbw alabise Alien kyannaku akafaananyi ke wataddeyo kabadde tekalabisa Alien era be balabisiddwa Alien mwabadde mukuba Coach Clement toza ndi Coach Clement ba coach yalonda bulonde ate era bamuvudde mabega coach bwe bati bamuvudde mabega era mu kukyuka babataddeko stop ti coach asigala coach ne mukwagula Coach Clement ne wakataddeyo oluwala olwo sirwagala newe nagende Dubai lwali lunefasa sirwagala saagala lukazo de lwataddeyo akatambi lwataddeyo mbu olabisani nate talina kyeyalabisizza olabisani lwaki temunagayibula kabadya byeyabakola bo mwenna abawangulamu n'amanyi era mwakaaba nga muwoza nedubayotukubiddeyotukubiddewafe ewammwe wano bitunuli ebiwotonono bino first of all Lamu njagala okugamba Lamu bw'otatereza embeera eno gwe kennyini ogenda fuuka kizibu kugwe kennyini oli mu competition ey'ekijega ey'ekito ekyokubiri Zakamaya ekitufu mukola mulimu ki kati wafuuka kameramaani wafuuka tikitoka wafuuka ki mwatulaga nga lulinga mulowooza nti muli bakabi mwe mwaviirako n'abaana basinga okujeyo Zaka nali manyi akola ne Ram simanyi mulimu mutuufu gwakola okola ki si oyo wa Yugi simanyi biki kati mwatulaga nga simanyi mukola visa mwogera oluzungu lungi nnyo muli very adda mu kamera kati muli cheaper cheapest lwaki mupoiteni nga mutambulira mu fake life mwerimba lwaki mwerimba muyina akantu katono nnyo ke mulwaniramu ke mukoleramu obuyimbayimba buli muyimbi mumuteeka omwo obuntu bamalamu amaanyi tosobola kukwata bayimbi buli mwezi nemba nga muyina omuyimbi e Dubai mukola sente mmeka first of all Alien yali yayimbayimba ddaawo zena genereigi atayimbangawo Alien yayimbawo dabadde osuubira agenda kufuna bantu benkanaki ekisooka akantu kabe kafunda nnyo naye yakakubye n'akajjoza yakakubye naye okusinza ku expenses zaabwe tebasigaza ssente basigala mu mabanja bo bennyini baganya okwejja mu buddu bw'endowooza ate waliyo abalala bagala okuyingira obwere bali bulasi abasasula batono nnyo kubayingira era biringa bibala bene by'e Uganda abalala bagala ayingira kubanga Lamu amumanyi abala nja kugula ekyokunywa kuba eribbaala ngenda kugula omwenge gw'ebbeeyi ngenda kugula ekyokunywa something like that kati nga n'abavubuka Alien be yakubye era nabaabo obanya nti bazzeyo ne bayingira bwerere yes era babwerere ne bakola akavuyo n'omudali n'omukufu gabadde bagala omujjako Donna Jabu yagumugulire ogwo guliko empologoma Donna Jabu yagugula Dubai mu Dubai mall n'agumpa ngotere Alien bagala mujjako omudali gwe oba bawe ssente ate mwerwanyalwanya ebyekito ffe tubalinda wano nze ndayeko ku bantu abakomyewo wano nga bali ku zero mugane mweregereyo ne mukakasa bannammwe nti muli bulungi temulina bulungi bwawo wabula muli bubi ate muli bubi ate muli bubi mulekerawo okweyisanga batategeera n'okulabisa nammwe abali mu Dubai abakola sanira nti nabo basirusiru ngammwe kubanga ekifaananyi kye musiiga abantu ababala obubazi aba oli ku ngala babale
bebafuukayo leke mu Dubai ne bafuuka ekizibu eri abantu abalala nolowooza nti abali Dubai bonna basirusiru nga bo kiringa abaana abali ku TikTok abakola effujjo babale ate ng'abaliko abalala batalikola bangi yes ng'era babuyabuya abala bakoleddeko sente zaabwe ku TikTok abala bakoze bizinensi naye waliyo ababuyabuya abaziringu babale kati bagenda ne balowoozesa bano nti TikTok oyo nayo nnambi owulira so nze kye nandirowoozezza enneeyisa yo kintu kikulu nnyo enneeyisa yammwe mukyuse enneeyisa yammwe otherwise ensi mujja kugiwulira ensi ejja banyiga ate ensi nze njagala nkuwulire kati abayimbi baweze bagenda bawera ababekokkola abatagenda kudda mu Dubai bawayiki benda bannewo bagula otya agamba sigenda mu Dubai mujja tuuka ekiseera nga temukyalina muyimbi gwe musobola kweta mwepanka ati muli bamaanyi nnyo mwe abajjonkezi wano bakabakkowe bali mugule bakabakka bannupu bajje bayimbe bakabakka babeerawo nga tebalina na mirimu basajja bato badakisikatere bwe bali bamiki wayini mubagule mubategeke nobitunulira nga bijjonkera wale akakasajja akabi akamera ensundo mu feesi kavubuka gwe olina omutima omubi kyovolaba oli ku leve emu January to December kati sogenda kufa nga oli munaku lwa mutima mubi toyina muntu gwoyagala natakuliko muwalana owanuzza entalo okuliyetinza entalo nyingi tosobola kuwana ntalo nyingi noziwangula buli omu gwomwogerako kyoyagala buli omu abeera mubi gyoli buli omu atakwagira abeera mubi nze nandirowoozeza nti just kyusa kali kyota y'omutwe gwo weesibidde mu buddu bw'endowooza bo kennyini oli bubi bwe bajja mu Dubai weekweka oba toli bulwakionavaawo nti abantu bamuloga beyaleka e Uganda mama Flower tweyanziza nnyo okutangaaza awo abantu babadde baagala kwefuula mbu bo baalabye nnyo ebibadde bigenda mu maaso era ne beefuula abaabitegedde so nga ate tubeera tulaba buli kigenda mu maaso alien bwe walaze noli agenda Toronto baakuba sho nga bakapangawo obutebe wadde okuyingira bo bakwata obutebe naye beera Uganda bakuba obutebe nga bukalu ku ssaawa nga bakabuteekawo ne batandika ne beesesa ne bawanika kakati mukyaswala nnyo ngate ne Bigaya abadde kata yakoze naye nga tebaajogedde kata mutimba eyamunnammwe eya Nuupu ate mbu teyakoze yadde mugule babutidda we bali bayimbi osobola kuwanuuza kuba ntalo ku bantu bonna n'ogamba tojja kumalako buli omu olwanasono kiringa mukama wammwe Mr. Luba yawanuuza entalo ku buli muntu kati ensi emwefudde n'abayimbisa tabayina ayimbisa n'abayimbira emmere tosobola kuwanula ntalo ku bagagga ku bayimbi n'ababadde ababo ku babizinesimani ababo bennyini baani n'ogamba tojja mmalako olwana na Museveni olwana n'abasuubuzi olwana n'abalimi olwana n'abayimbi gwani oli Katonda ye God olina gwe watonda temugenda kufosinga bantu oba kaka muzunga nnyo nammwe era ofa kino ekimotoka Mama Flower entalo tezirina kye ziyinza gatta ku bantu naye ate bannayuganda oba balinga abazimira obumiza entalo mu mpeke n'abeera nga yawula yagala wakula bwaki emotoka togitwala era emotoka gitwala eyo terina kyekolanga Mama Fangon mbadde nsaba owunzikeyo ensonga aye tugende kukiddako mpozi kyenyinza okubuuzaayo ku mbeera nga we yabadde ensonga eziwunzika kiba kya nnaku nnyo si kyakufumitira si kyabutegeevu okulwanaganira ku ddungu nga mulwanagana mekameka walabeyo omuwarabu alwana ensi y'abawarabu bo banakuba ne bakutta ate nga alien yakuumye emirembe era kyebabadde bagaa kyekyo okuwanuuza ku alien lutalo abalwane bamuwawaabirireyo bo bagaa kintu kimukula nga bamuteeka mu kinaye alien mugezi nnyo era mutegeevu so tosobola kuwanula ku ntalo bantu bonna ekyokubiri mufunemu ak'obuntu nakugamba buli kyoba okola humanity kubeeremu ogambe kimala muntu mulwanye waliwo n'okulwana omuntu atagwa okwana omuntu atagenda alien bamugezezaako abalemi kati solwanye alien agaanye kiriza ogambe oyo mutadde ekirala Mama Fangon abantu bangi osobola okwogera ku bantu wano osobola okwogera ku ebya Nuupu osobola okwogera ku bala bonna kiringa bwolwana fulufiga mulwana omuwumulo ogambe oyo mukazi mutadde akulemye
mbankole nze nagamba nze ndi mulwanyi wa ntalo nze wokyalo ntakula entalo ate ng'oli fulu jeno waliwo wangamba ekyafulu jeno kiviira ddala wali mu nze amwe fulu jeno kiviira ddala mu ggeto ndikomandingako lumu njagala nkomandingako tegeere lwaki bampita fulu jeno owooza nalonda bironda netiworking yo netiworth yo eri kiki your network is your net worth. Yes, eri yeah. Social capital. Nakugamba nti obugagga ne sente byanjawulo. Yes. Buli muntu alina sente. Naye obugagga butono byanjawulo. Ate bw'osanga omuntu akumye obugagga ne sente naye muwa ekitiibwa. Yes. Fe muntu w'ekitiibwa mulekerawo okutumanyiira. Nga tugatta ebintu bibiri. Nga byonna byonna obirina ng'obukumye obugagga ate nga ne sente zikola ki. Wezi Mama Fangoni ndowooza nnaku nga bbiri tuba tuli awo nga tuwulira akatambi akayitingana ku mutimbagano Facebook ne walala wonna ne TikTok nga Zali afunyeemu embeera Zali da boss lady nga afunyeemu embeera ne balamube oba ne baganda ba Ivan Semwanga abandi badde nga bataata b'abaana be abato. Wasaba eyo benzi family nayo kataina na wheelbarrow ante eyo benzi omanya abanaku mumanyira ne benzi ogirabye gwe talina wadde wheelbarrow oyo akonerera emmotoka manyi mumanyira mukonerera emmotoka z'abantu iyo eri ku namba obadde oyagala gigula tolina kyolola muza mmotoka abaavu mwewadde eddembe tuba tuli ku ensonga ya Zali nja kustandinga ne Zali I stand with Zali why twakoba mulamu abo twakowa abantu abakalina ebintu byabafu basajja mmwe ne bakazi mmwe muwasizza mufumbiddwa mukole ebintu ebyammwe muva ku bintu byabafu nakowa bamulamu bamasiikini abo bava ne mmaka gabo ne bajja ne batattana amaka g'abannaabwe mulamu yamanyi nga bw'obeera omwenzi ng'abuulira bulaza we yabuulira sisita we omukazi gwasa gwe simwagala n'ogamba oba agenda kwebakamu ku sisita we oba bamulamu pulizi mutuuleke wammwe muyina ebyana muzaale ebyana ebyammwe nabe mubibulandinge mukole ebintu ebyammwe namwe mukole ebintu bye banaabogerako banaakayanira mulekerawo okaaniranga ebintu byabafu bannanga ebintu byabafu singa mizimu gyalinga gidda ne gyogera bannange simanyi kumanya abantu abatugamba ngambo emizimu giruma kituufu bannange teri kintu kitamanga famire entalo ziri mu buli famire naye famire zaagala ebintu byabafu bebasinga n'okutta ebintu teri era nze nebaza oyo omuwala Zali kizibu nnyo okuleka nnamwandu mu bintu nasigala nga sitaninze Gazali wakumye legasi kubanga eryo kituufu singa tewali wadde akakomo wadde emmotoka emu ng'olese mbaganda ayi singa benganda beetemaatema dda kati Zali abeewa essaawa zino lawe wetatta babeera babimaze bonna bannaku batunula ennaku ebatunula n'obatunula mwakimanyi nti Ivan gwe kaswa ke mwalina bye byegambye mu famire beera n'omuntu nga ke kaswa ate naye ne bamuwalana ne bamuwogerera ne batuuka n'okugamba nga bwe yabawongayo fe tulina famire bw'ogaggawala nga batandika oyo nno munnange yaloga abaana baffe oyo nno yawongayo bano oyo nno ffe twamusabira n'abeera bw'ati oyo tufe tumusabidde lwaki teweesabirako kyokka bw'ofa ate ne bajja bakayanira ebintu nga bye bakwogerera famire mulekerawo kaalinanga ebintu byabafu abalamu mulekerawo kaalina ebintu byabafu nze kati kankubulira nze nkolerera baana bange sikolerera famire nkiddamu famire yange yonna gye muli nkolerera baana bange sikolerera famire yange ate akyogedde ono record nze tujja bitereka nabo mbagamba maaso ku maaso bakimanyi nze nkolerera baana bange tolowooza nga wadde nga nfudde ntononya akaleega wadde kebere sapatu gireke evunde n'abaana bange kuba nabo balina abaana abo kuba nammwe mulina abaana bammwe ate nammwe mwakula mulina ebyoya mwamera ebyoya mwawasa abakazi era abala mwafumbirwa nammwe mukole bakolerera abaabo kubanga ekisinga okunuma famire zino zolaba ezibeera bwezito zibeera tezakuyamba nako mu lugendo lwo lw'ebyenfuna fe tulina famire zitufuukidde ekizibu naye nga mu lugendo lwo lw'ebyenfuna tebakuyambako omwana ali Saudi Arabia awo oba Abu Dhabi oba luddawa oba kata nga famire ete yamuyambako musondako 10 naye nga buli lunaku buli mufaafa bamukubira nga n'obuugi bafumba enkuzi weddewo bakubira omwana ali ku kyeyo sukaali buli mulwadde alwala n'amagumba gamuluma ono ensigo simanyi zebambi natuuka n'oweereza ssente ze naweereza ssente ze nadda nga baziridde bazimaze balina ekirowoozo mu mutwe nti buli muntu alina ennyonyi abeera mugagga balina ekirowoozo kigamba nti bw'ogende bweru ssente oyoola njole zibeera awo oyoola nammwe mujje munnye ku nyonyi mugende muziyoole kyova olaba nga ssente z'abakadama ziriiriddwa ssente z'abankuba kyeyo mwana n'agula pooti ye nadda nga agakata mugula pooti ye mwagitunda nga babadde bamulaga nnyumba ya neiba kenyini yeekobaana bamulaga nnyumba ya neiba nti ennyumba yo yiine etuuse nga ne maama yeekobaana ne batunda enki ennyumba y'omwana oba ne balya ssente ekino ekyo nkivumirira mufe nga mubolooga
mufenga muyayana abantu abala sente z'abankuba kyeyo abantu abala sente abaana abali ku ddungu mukama bakube balayi mukama ababonereze bantu mmwe kubanga abantu bano bafuukidde famire ebizibu semwanga yafaali magombe yakolerera abaana be teyakolerera mmwe emmotoka yange ogyesayo gyesemu amataala kivubuka gobeeramu amagezi gayo kwata emmotoka yange ogitwale tambula onviire kale nviira nja kukuba kikiba ku mutwe gwe nviira tambula onviire bagamba tambula onviire omanyi omanyiira begamba nga nva maaso tambula onviire abantu bangi nnyo abatwese obusungu ku mitima ebintu by'abaana nakola ne babirya famire zifuukidde abantu ekizibu bamulamu n'abekika mulekeraawo okaaniranga ebintu by'abafu mulekeraawo okaaniranga ebintu by'abafu okiwula ekintu ekyo mulekeraawo okaanira ebintu by'abafu buli mufaafa ne mufuuka ekizibu kyokka ekyewuunyisa nti abadde abasasula okuva Ivan lwe yafa nga bali ku salary payroll kati kagambe kwatanafiirwa bbaawo oba mukazi wo teweesemberezanga wayagala bbaawo tewayagala kika kituufu bbaawo bw'afanga oba mukazi wo bw'afanga full stop kiwedde yabadde bbaawo ekisooka sayini gye baalaga zali yokka ku baana bennyini nnyini zali yayogedde natukogamba nti abaana bange ngoye ze baazikira mu mukwano nga yazibagulira bamuma buli kimu mujjukira nga omulambo gwa Ivan gukyalina mu ddwaliro nga bakaanira ebintu muninga abadde mu luko olutta Ivan mufune ebintu kitegeeza zali abakuba nga talinaamu shares singa teyalina na standi singa tali mugezi kati bwosanga bana abakazi bamawobe awo abayise kati singa akyoppoka n'abaana be ku nsi singa yes ne bamusanga nti mugezi ali creative ate alwanyaganye nesemanga ebintu babikola bonna nze I stand with Zali tosobola kuŋŋamba mulamu kuva eri kujjaga batugana kubanga mu bagumbi out of nowhere muntu yafadda n'amagumba gaggwako dde ennyama essaawa zino mujjoka n'ebintu bye mwenga baani ate ng'abadde abasasula kuva lubereberye ne peerolo gibaggyeko era agambye abamu yabaggyeko kati baggyireko dda togamba nti bamu bonna baggyeko mugende mu kooti ayina gwe yagambye mbugende ku mulambo gwa ekibi kiba kibi tewali muntu abo tebali kwagala waliwo abantu nga ne boolikola ebirungi ebifaana bita tebali kwagala kati nyondaba nze nsindaba ndabe ensindaba ndabe anjagala gwe njagala tanjagala simwagala waliwo omuntu nga ne wooli munaaza akabira tali kwagala talisiima kati talisiima nga tali kwagala ng'omukoledde ebirungi byonna bimazeeyo nga talina kirungi kyakujjukirako nga buli kyomukolera ebiseera ebisinga abantu abatwetekako batunoonya babeera ne be batwagalako batono nnyo abajja nga batwagala ebyaddala ne gwolaba kati nze nfuna obuzibu ku simu yange oli akweza message bannange nkwagala iwe maifaani onjako stress ennaku ezi bw'omuddamu ng'atandika munnange n'ekizibu nasigaza abaana munaana bannange nnonze olugira bannange sira mulimu nga kyeyabadde akwagalako kyekino batakwagalangako kyova olaba nnakoowa kasita omala omutuusa kweyambisa nga madaala tufunidde abantu emirimu nakati bali mu offices lwakubaffe noba connection twawadde connections abala emirimu gye baliko gyaffe naye naatuka nakutunuulira bw'ati nina wano akadumpunika akakazi nabonaabonanga nawe wano kwanga kasiiba nanjala wano wenyini we tuli enzo kayisaamu eggaali siga omuzigo luwoolaze buli waziko onookakulembezanga omwogerako nti wuno atuuka nakwiteko bwati nagongoba nolowooza nti ajja kuwanvuwa kyovola katonda abapanishinga yes nalema kweyongerako waliwo omuntu akola n'okola ng'obadde ku tv ba radio naye nga kata mugulu mazeeko emyaka 3-2 toyina kyosobola gala wadde simu basiya tv nga n'essaati empya ekubula olina mu mivumba nga nezolina weyazika neyazika bazikwa ku botiiki kugyogerera oli nga sekalabika akimanyi oba agamba ggwe olina tv kokola aseka just ensonga zogera kazi manyi nze amutelling omuntu akola emyaka 4 n'omubuuza end of the year nga talina plan nga nekyagamba takirina lwaki katonda abeera amugeredde Allah yagera nakunyumiza ensaalwa ensaalwa esooka kutta nyiniyo competition abantu muve ku peesi ezitali zammwe tambulira ku peesi yo va mu fake life va ku bulamu bwa competition tokolera gundi nsinga gundi njagala kubeera nga gundi olaba nange no tolibeera ye kubanga ensi weekera nekwefuulira ng'ekunyiga egenda nyigga you never be a me me am me you never be a me am me gwoginika ki ebinyo afaanana yeekolera ebimu
Mama Fangoni tuyise bakama baffe nga babiri basatu bana tuogere ku nsonga ya Ssenyonyi yegenda owunzika programu ya leero. Tukujjukiza nti Sembatia Property Consultants Limited bakabaka mu kutunda amataka twongedde ne tubakujjukiza wena ayine polotiyo wetaaga gikubisa kyapa batuukirire ofisi zaabwe ziri awo kawokwawo ngodde entebe basobole okubanga bakuyamba mpozi ne Skype zifulufiga zaabwe abakujjukiza era yongerezaawo mama Fangoni. Aba Skype be bantu basobola okutwala oyagala genda Canada ogenda Bangkok Island oba Turkey oyagala genda ko Dubai oba Canada oba Thailand Skype tetwala ba refugees tetwala babunda bunda n'abagenda mu biyumba Saudi tebatwala Skype ne kutwala ngo ino mwengo ogenda okola Skype ne kutwala ngemaze omulimu nga weeguli ng'otandikira nga n'omusaala ogumanyi yensonga lwaki bakutwala ku bbanja oba ku kibanja mpola n'obasasula nga bw'okola ye kampani yokka yajjayo boss waayo n'ajjayo face ye kampani yokka yakwata boss n'adda mu bantu abantu banyi temumanyi bannanyini companies temumanyi face zaabwe beeranga bweransi temubamanyi Skype Don Chris omunabako n'ogamba nti ono gwe nkyatinga naye ono gwe njogera naye n'olwekyo genda mu Skype oyagala genda kola gwale Dubai balina office awo ku Banias totaba nakudda Uganda visa kuweddeko oba oyagala kwongerako visa oli mu overstay oyagala kweyongerayo London oba mu America oba Canada genda awo ku Banias Street onoonye Skype office we ziri zijja kubanga zigatako nyongera okujjukisa nti New World Visa Export bali mu Dubai mwenyini mu Deira genda awo ku Banias Street oberenga ate okolagana nabo okulaba ng'ofuna visa obanga oliniwaninga visa yo oyagala kutambula mu wiki 2 mwezi olina honeymoon oyagala gendako watu bebichi mumanyi mumanyi anti ali mu Dubai kati akwasaganya visa omuyimbi yagenda kati yes no mbaja ajat bakubireko obagenda ku mukutu gwa New World Visa Export obanonyeko aberenga ate bakolera visa eyo mulembe otambule bakuwa visa ne bakuwa ne seat y'ennyonyi nayo oyagala abantu abanyi mwagala kudisa bo bamanyo booking ennyonyi ku sente ntono nyonyo abantu banyi mubuzabuza abantu visa nefuuka visa nolema okutambula kozesa New World Visa Export nga wuli erinnya lyabwe bakafulumu kubawa visa nkujjukiza gwe muganda wange nti Leo Series Global and Tour beboka abakwala ate bakutwala bakuwa hotel ejibaise Encore Big Ribs bakuwa newo okusula a week number ng'olya ekyemisana n'ekyeggulo ne breakfast nate ng'obeera nga tosasula byonna bibeera ku visa gye baba bakuwadde babisaba Leo Series Tour and Travel Global Tour and Travel Leo Series Aja na mbira agenda kubanga alunchinga enaku zomwe zigenda kubeera nga mwenda Old is gold yes tugenda wa haja na tuberenga tuwagira nga supportinga nga tunywa music omulungi ennyo owekisalo ankujukiza gwe muganda wange nti tuli kusula Motors sangwa kiwe kusala Malodi opposite ne African Oil batu ne motoka empya nkade ndozo ziwa wezitokota wezifuluma bwano tutunda butunzi twajja kutunda fake atonda tugama kimu kya kutunda tugula bo tutunda lete motoka no kusula Motors oberenga kufuna sente gwayagala sente za cash zakagwira hoja nkusula Motors atobere ngofuna sente kwataga ne Kenya media asana buzabera otubangene twakabera okaye mumpika moga bonna lero bati babera okulaba Brazil media ne Brazil media nyina so kwata kusula Motors atobere nga ofuna emotoka yo mulebe enamba ya kibanja mpola gena kubeera waawo tujagisa wansi osobola kuba ku 0701879187 director mu office za Sula Motor mali abera okubanga buli kimu kikwasaganya genda ku mukutu gwa Sula Motors kulike emotoka ezo mulembe n'empya za kaleta atobere ngo yogerako nabo ojja kola kapala ajja kubanga akuddamu ne mumpi obere nga atomanya emotoka gye weteje wantaze oyagala sente meka tulina discount right now okuba ndi nkuba etonya wanovaawo na kisumuluzo ye order iwo wansonga ki tulina abagagga babiri bokka mu Sula Motors waliwo Sula Motors yennyini chairman Nyanzi wana tewali bapikerere tewali babbuloka nti ate mpaayo ate munaitoja gitwanze nakwawudde weziti ate nze nagirese babana kunsasula omugagga abeerawo Sula Motors nyine okukimala ne chairman Nyanzi abeerawo jangu ku Sula Motors ogule motoka genda ku mutu gwa Sula Motors okabeko tubongene tiwakabeerako ate ne Kenya media naye abeerako brand media naberako bege nayo ngo searchinga olabe ogambe motoka chenkola ya business obudde bwankuba ntambula na kibyonna Sula Motors mpozi nga 2 August tuyina Wizo Memories of Good Life mujjemu wagire Wizo
Wizo manizo. Nga tugezaako good life yonna ejja kwanga bera wate mukimanyi. Wizo tabanjibwa nnyimba. Wizo mugenda kuyimba naye gwe asinga olimba logenda okuyimba. Robert Promoter yagambe bw'oluyimba nga luli perfect bagenda nagaba ssente waliwo ebirabo. Kasita oyimba ezo nnyimba Moze Radio and Wizo. Oba ono asinge Moze Radio. Moze Radio part gyayimba. Gyoba oyimba ne Wizo. Obeere nga wewangulira ssente byonna bigenda kubeera wali era lwakuba nti Robert yatusedde. Nobert Events. Yatusedde ekifo. Wizo munene. Abadde asanga lugogo. Naye byonna kyonna kyekiri mujje muwagire good drive. Tujuzaawo ate tulabe ekiddako. Yes. Mpozi Marijani recruitment batwala mu Saudi Arabia, Jordan ne Dubai okubanga weetaaga omulimu gwa Kadama oyagala genda mu kiyumba kola toyina ssente jangu bakutwala onaabasasula ng'otandise okukola. Marijani recruitment batwala abantu nga we nkugambye mu Bwakadaama gwe ayagala ogenda okukola Obwakadaama ate okuŋŋaanya akasente ojje owegulire emmotoka kusula moto ate ogenda otandika okukola ki okukola airport pick up nga kama bwe yakola ki bwe yakola mpola mpola buli kimu kisobola oba nga kitambula malidaadi saana. Mama Fangoni, Mama Flower, ensonga ndowooza emu kuzidirira ezisembayo eya Ssennyonyi Joero. Ensonga yakutte wansi ne waggulu. Joero mbu yali akawumbi kamu mu obukadde 1.7 billion. Agezezaako byewakana ensi abantu abasinga babitwala nti yazirya, abalala bali mumubuuza lwaki yazirya ng'ate yali akuba mpuuga, naye ng'ekisembayo nze kyemba neetaaga kwe kuwulira okuviira eri analyst wange Mama Fangon oba Mama Flower asobole oba nga atubuulira kikyolowooza then ate tugende ku kiddako. Ensi tekungula oba ogoba musajja munno olekamu agakuzza. Ate kyensobola okugamba ennyaba sisobola kwesiba ku muntu nga sina fakiti. Ebintu bingi bye tuzze tulaba ng'omuntu akeera ku makya ne mwambaza ekikookolo ne kifuuka ekizibu gy'ali. Nze nalabako abantu abagamba nti mpuuga yabba. Mpuuga teyabba. Teyabbako. Mpuuga teyabba ssente. Obubbi oba omutayawula yabwebwa akasiimo. Yes. So sinna bwe nsobola kulumiriza kintu kya Ssennyonyi Katonda yasinga okumanya ebiseera ebisinga kyosiga kyokungula. Yes. Ate amazima tegeekweka era one day one time gajja kumala gaveeyo. Naye nga nze kisinga okunuma ebintu bye bakozesa abaana b'abantu babateeka ku kwoba ekalakaase. Nalabye omubaka wa Lutamaguzi agamba nti nze sijja kusobola kwekalakaasa naye mwe mugende mwekalakaase. Asindiseyo bekalakasa abasigadde. Baana bekalakasa nga gwa receiving esere mu parliament. Baana baani. Era nze nneewuunya abasula bakyabagoberera. Ne mpulirako omulala ng'agamba nze sijja bafiiririra kubanga serious. Kakwegamba waliwo ebintu bye weewuunya bijja n'olaba kati bw'ogatta datisi zaabwe n'osigala ng'otakyambula nkulaba ng'alina akatuli ku bwongo. Naye lwakuba nti okutegeera si tteeka kutegeera si kwa buli omu tolina bw'omatiza muntu nti munnange kyokola kikyamu weewummuzeeko. Omuntu omukulu yeetwala emmanju kizibu mugamba nti weewummuzeeko omuleka n'akolayo kyalaba kyawula kyayagala kyekyo. So ensonga sijja jjuwa makulu kuba talina makulu. Tugiveeko eyo oli mugezi nnyo. Mpozi ensonga gye natunulamu olw'okuba nti wali ogyogeddeko k'emabega twalabye omuzeeyi simanyi oba wandyagadde ogyogerako naye nalabye omuzeeyi eyali akaayana eyo ng'akaayana mbu bamuweereza ssente yaliko kokale ne SB FAO. Muzeeyi oyo omuzibe nalabye bamusibye mu kkooti bamusindise ne bamusalira lwakuba yaganza omwana w'emyaka 15 birifaanaganako bwe biti. Ensonga eyo wagirabyeko? Omuzungu agamba nti omuzungu agamba nti obaka nkyogera mu Luganda too much everything. Too much of anything is always bad. Muzibe yasukka bw'alina okukoma. Ayogera nnyo. Kituufu. Abolooga nnyo. Afuuka nnyo ekizibu eri buli muntu. Neyemalako n'emikwano. Bannange omuntu yenna bw'ajjanga n'akuwa omukutu gwe gw'otazimbanga ntonoonyezeeko obuyambi n'akuwa platform. Tetuganye oba akwawudde oba takwawudde. Oba akoze ekyo oba kiki kyonna. Leka kufuuka kizibu gy'ali. Singa tetwavaayo okulwanira SB4 muzibe yali agenda kumalawo SB4. Omukutu gwazimbidde ebbanga.
ate gwayambiddeko n'abantu abalala kyovola abantu tebakyayamba nalabye jojo nga gamaze sikyayamba kati jojo ow'UK omugagga sikyayagala kuyamba oba oyaga sente zikolere abantu baganye okuddamu okuyamba bayambye abantu bangi abantu tebabasiimye tebakoledde ebirungi tebabirabye so muzibe mungeremu oba endala kyonna kyali nga newankubadde muzibe kimugwanidde ekyokubiri oddate ku mwana w'abende w'emyaka emito n'ogamba nti komuganzi kakati ndowooza bw'aba yanyumirwa ayongererwe ddala okunyumirwa awomerwe bw'oba ng'oli muzadde ng'olina omwana akasajjako ne kagongobalira ku mwana wo nga bwe kafaanana nezemba talaba nga asobola okulaba akasolo bamusibe mpulira ejjini lyakasajja akasolo yakalaba naye kasajja kakonyezaako lolimpulira swaitani nkalabanga ejjini saagala nakoogerako gwe kakati gwe omusajja oyo nga bw'omulaba kuba kati ali mu bwajjajja pulaasi wate ng'ali ku mwana we bamuganda we munenya abantu abasibye abantu nga tolaba kunenya muntu amusibye wateeke mu bigere by'omwana gwe bebaseeko myaka 15 nakawulira nga kamugamba kati nkwete kati oliwa tovaawo kati nkwete transport onsange wano kakati jangu ebulenga kanyinike wako bujulizi tombulya swaitani keetaaga kusanga tekazzemu nakulaba omuzeeyi yeekaza obungamu bulina okubeera nga babulaawa nga babugwenderuza babukuba empisa ezitodaddamu kuyima kyokka abadde mu kooti nga yeegana nti kati nze ng'omwana mba mumutwalawo yamutwala yeeyo saagala kwogera ku bantu abo balabisha abo batalina kiddako saagala bama kutuwadde abantu bangi platform amakulu tetwogedde ku biziringu ne birowooza nti byamaanyi twogedde ku bizezengene nojana bayitube batukozeseza ensobi ajja nakubuuza ku kiziringu embozi nerandukira ekiri awo nekirowooza nti kyamaanyi sikyagala kwogera ku bakafodongo baleke bafe abamu bewadde amaanyi mbu ba tiktok akuba omwogeddeko n'alaba nti wakitalo sikyayagala kwogera ku balabishi mama Fangon mpozi olwaleero ng'olinayo akatalekeka okatuwe ng'entanda kubanga bantu bangi abawulidde ebigambo ne bibayamba nja kuddira liri pazo ennyabo liri pazo kendeeza amalala liri pazo bw'oba wazze kuyimba kendeeza okusabuka oli muyimbi toliki kendeeza amalala liri pazo abakuwaga abagano babukenya media abaana bakatoloma bajja kuteeka mu kooti akakola muggulu bajja kukusiba ekyobugaga ky'omuntu bwetowaaze wakuta oluyimba lw'abanene oluddamu n'okola ne video shoot mbw'owaanawaana arasobola kwagala mukola bisitante ebyekijegajega mu buli mu fake life mutambulira mu stand oyo omukazi asobola n'okulaaga owafuka wadde okulaba kalegese enkudi Irene mumanyi gwayimba Irene mbadde mmanyi ayimbira mukyala we okutta oluyimba lw'abanene oluzzemu ogamba bwayimbye freestyle oba nga tebayimbanga bibyo kakati gwogamba mbu buli kintu kifaanagana kale n'entamu zifaanagana gendo yanuleeza abantu kale n'engoye kuba omuzungu asobola okwete ndibotanga jini zezimu gendo gye jini kuwayo yambale anti munnange zonna zifaanagana amasuwaani twagula suwaani buli suwaani kendeeza amalala gwe muvubuka gwe gyokomye obadde magombe ojja kumera ensalika oba ensunda ogiyita empanama gakkanya amalala liri pazo ojjonkera okufa obufo ojjonka tewewummuza ofuuse kyati ofuuse kibwenenya amazina mulwamu ojjonkera bakuteeka eno ojjonkera tewewummuza omwogenda okwogerera samwasamwa bakuwaga abaga tebajja kujja luzira amateeka gakola abantu balina obuyinza ku bintu byabwe bw'oba oyaga okitegeera genda obuuze Kenzo akulira federation ti abantu balina obuyinza ku bintu byabwe ate nga babisayiningira abaana bakato bajja kukusiba balina n'obusungu bwabwe agakola muggulu bajja kusiba ojja zinoonya tezibula mukwate oliba waluzzeemu manya nti nakoze mistake ensobi zikola banne zigoleyogera n'abantu leka kufuuka kiwajimba ate nze bannange emmotoka nyinyi nnyo wana buli muntu alina emmotoka kati keera ku makya ovuga eyo olikuba nayo lawumu naawe olina lawumu ate oba ogambe mbwe ebigambo bye bimu ebigambo mukwano abakwaga awo kati bagenda kuyamba ng'embeera etabuse liri pazo kendeeza okujjonkera okujjonkera ojja kwekanga nga n'enkudiye kusaze ofuuse olinga kati ofuuse kondomu oli everywhere ofuuse problem oli everywhere serebu omulamba naye neyakoze kyano enkya akufuna
bye baada kubidde kapeeka ne bakuba akamotoka ne bakamalawo kendoza okujjonkera motoka bagikubye era malala bakuguza otuke saa 9 ku sho obanja balance oyimirira eri wate ojjonkera kendeeza omumwa sigwasasa okubeera superstar sigwasasa okuyimba oluyimba nkubuulidde munnange buli botafuna kyakuyiga emagombe gy'obadde oba toyigiddeeyo kyakuyiga Kalunanga akuwadde second chance nayo gipame ojja kuwulira wedduuka lino ojja kuwulira manyi mugenda mwewalukira ne mulowooza nti mwewalukidde mwewunyi ojja kuwunya weewunyirire tolina gwogenda wunyirira ojja kwewunyirira liri pazo kendeeza okujjonkera wakuta olimbala katono oluddamu mu studio weeri n'olukola vidiyo abakutte vidiyo weebali bonna bajja bateeka ku fayiro nze nkimanya abaana booliko balina balooya ojja kubawulira so wandi bakutte bulungi nobagaba nakayimba nakaddamu mu butabanya mu ngeri emu oba endala nanyumira bunyumira nenziramu naye bannange muli baganda bange ate nina kaki ate kava bazze bazikola bakuwagawaga ojja kubawulira olowooza be bategeera ennyo Dumba ajja kufiirako mbamanyi bakowakwada banyiivu bazibu banoonya gwe bafa naye bajja kufa naawe obooza kitabo yafa musanyufu olibala Katonda aloddamu Katonda yafa mugagga oba naye yaziyimba ennyini zo teyagaggawala ofa nalo lwaki muli ku nnyimba z'abafu mwegiriise mizimu minyiivu muve ku nnyimba z'abafu Mama Fangoni nvaako Mama Fangoni atamuse taagala musaagirako Mama Fangoni katono nnyo watugamba oyina oteekateeka nga 4 Oktoba tesho yange yabagagga si abanaku kyava sigitembeeya mugirekere bamisi kigundu olunaku olwennyini ate Shiba naye yawanise ate nze nyimbira bashiba Shiba ayimbira bali engoye ezibasiiwa nyimbira bambaga ate n'abagizi banjawulo nze nyimba byange eyange concert baja Friends of Full Figure ku Serena Hotel nga 4 Oktoba Sheraton muze nambaliyo banaku Sheraton atubangala yimbira mbamanyi Sheraton Garden nze kuba bali mu ggwanga njagala abantu 3 na 2 kakati gomfiirako bolaba mbesibako nze asasula gwentegekerako sivanno ku mutto gwa Mama Flower bagambye nze ngenda kuyimbira bani mugenda kuyimbira kumenya nkusolooza bengendo yimbira abala okusasula gwentegekera asasudde tepa gwentegekera naye nayimbira abantu 10 bana basasudde sebyange si byakwerega si byebyo byamaalo yinza n'okugenda n'embiyimbira eri ewa Jerusalemu musala Okay, bateesa musibula abatulaba mbasiibudde era tebanfiira Mafula tuyanziza byonna byotukoledde ebyokulya ebyokunywa alhamdulillah nakoyita annemeddeko ansibuza abantu nabajeewa